po jako akawuwo. This is the portion, you can see the buckets are there. Ebitongole ebirina obuvunaanyizibwa wamu n'abantu ba bulijjo e Kaseese basabidde okuteeka eriiso ejjogi ku nkozesa y'eddagala lya gavumenti lyegaba amalwaliro ag'enjawulo ng'okulaba nga teribbibwa. If a neighbor has come to Kaseese to visit and he gets malaria, let him be treated in a Kaseese hospital, but not for the entire consignment to cross, and then our people end up dying here, and yet those countries also have got their own budgets. Bino byogeddwa ssentebe w'amakuumiro g'eddagala mu ggwanga Dr. Medali biteekerezo oluvannyuma lw'okukitegeerako nti eddagala erisinga obungi ate likukusibwa ne litwalibwa mu mawanga gatwetoolodde. We request the wananchi and the district authorities to ensure that these medicines are not stolen from these health facilities and taken to the neighboring countries or private clinics. Biteekerezo okwogera bino abadde mu disitulikiti y'e Kaseese bw'abadde akyaliddeko bannakaseese abakosebwa amataba nga wano nno National Medical Stores ebawadde emmere wamu n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga bino bibalirwa mu bukadde bw'ensimbi za Uganda obuli mu 7. National Medical Stores takes this honor to hand to you 53,400 kilograms of posho, first class. We also take this honor to hand to you 26,700 kilograms of good beans, and we have the honor again to hand to you 4,000 blankets. Ebimu ku biweereddwayo mulimu obuwunga, ebijanjaalo, bulangiti wamu n'ebirala nga bino bikwasiddwa ssentebe w'akakiiko ka disitulikiti akalwanyisa COVID-19 ku ofiisi ya RDC. And you people, you can sample, we have more blankets inside here. And we tell you that we shall come again. Yes. This is not the, this is just the beginning. This is Jaribu. Shall come again. Wano Dr. Biteekerezo wasinzidde n'ategeeza ng'abantu abawerako bazze bazuulibwa nga bakukusa eddagala lya gavumenti ya Uganda okulitwala mu mawanga amatala nga Burundi. Wasabidde buli muntu okubeera kalabalaba ku mbeera eno kubanga ku nkomerero ate omuntu wa bulijjo yasigala anyigirizibwa. Thousands and thousands of tons of drugs of Uganda going to our neighboring countries. What kills us most is that these drugs are being siphoned out of health facilities by Ugandans. Not the neighbors. The neighbors they receive after our own brothers and sisters have siphoned from here. And we have all cried to every Ugandan to make sure that whichever drug is delivered by National Medical Stores to a health center or a facility in Uganda, for heaven's sake, it should not go. We are not saying don't treat neighbors, but let neighbors find these drugs here. Asinzidde wano n'avumirira n'abasawo mu bukiriniki abakwata eddagala eringi ne baliwo abalwadde olw'okwagala ensimbi ennyingi kyagamba nti kikyamu era basaana bakikomye. The only problem we are having right now, by the way, Honorable Dr. Chiyonga, we need the people to sit down and think. A doctor thinks. A doctor does not cram. No, use your head. Don't give somebody 20 tablets or 20 different drugs for one disease. Surely you are wasting the drug. Secondly, do not give people drugs to hide in their houses because those drugs are going to go very bad. If somebody has got a cough, give amoxicillin plus Panadol, only 2. Don't also add now anti-malaria when the person has no malaria. Correct it. Oluvannyuma lw'okuweebwa ebintu bino RDC w'e Kaseese Lieutenant Joy Walusimbi ategeeza nti akakiiko akalwanyisa COVID-19 ku disitulikiti wamu naako akayambako okusakira abakosebwa amataba bakugaba n'obuyambi buno kubanga bonna abaweetaaga kyenkanyi. I want to request that COVID and floods are inseparable. So I want to guide you that this donation, COVID store should benefit and flood stores should benefit because they are all one people. And I will interest myself to see exactly what I have ordered you to do is in place. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. The problem we are having are people to know which disease condition is in this patient and which drugs should I be able to give.